Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzifuna tifama ekintu ky'omuziki. Endobeso. Hello? Hello? Mukunja jebaleko. Obedda kwoli kale nawe jebale. Kale siwo. Lyosa Mukunja. Bulungi oli otya nnyabo? Ndi Mukunja nafuna obuzibu. Wafuna buzibu kyate? Mukunja nakula ne taata wange. Aha. Nkula ne taata wange. Nabeera nga yanaaza, yantegeka. Nga ng'era taata w'omuntu. Aha. Olwo nno nze nga neesiimanga mmanyi taata wange njagala nnyo. Naye nagenda okulaba nga mpeza emyaka 18, 19. Nga taata era akyayagala abeere nga nnaaza, nga ntawaaza. Ng'akola ki? Nga ntawaaza Mukunja. Taata wo muto oba taata wakuzaalira ddala? Taata wange anzaalira ddala. Mukunja nagenda okulaba. Halo? Nkuwulira maama. Nagenda okulaba nga taata avudde mu kunnaaza okw'omwana ne taata. Ngaze mu kwenjooyinga. Nga taata nankozesa. Tandika okunkozesa. Sooka olinde ebintu obitabise. Nsooka onnyinyonnyole bulungi. Yamalanga okkunaaza. N'amala n'akukozesa. Nankozesa. Manya ekiba kiddako Mukunja. Ng'olina olwo emyaka emeka kigambo ekyo kinene gwanaaza? Myaka 19 awo. Mukunja ankozesa. Sangamba nti alina okuntegeka nkozese anjeko ebisiraani. Ngera okwetongola munnange mbeere n'emirembe. Nga bisiraani ki ebyo bye walina bye yali akuggyako? Munenga nti era tukimanyi kubanga yali ansinga obukulu era yali amanyi. Nali sirina kyemmanyi. Ekintu kyo kinzibuwaddeko sikitegeera. Ekitundu bwe kyali agenda okulaba taata ng'akifudde kya buli lunaku. Makya n'olweggulo ku makya n'olweggulo ankozesa. Kinagenda okulaba nga kinzibuwalidde. Nange Mukunja taata ne muviira ngenda actually nafuna gaayi oyasooka nga nze kennyini simwagala namugirayo n'ebisonga nze mpulira simwagala sinkaagalira ddala. Enyimbo bagaayi aliko ekizibu. Nenfuna owokubiri era naye nga bwe bityo nga simwagala nga mwankwatako muvuma nkola biki. Nenfuna n'owokusatu naye era bwe bityo ntenda okulaba nga kinsusseeko neŋŋamba oba kiki. Naye kakati gwe taata wakukozesa nga gwe tosobola kuvaawo. Wangi? Nga taata wakukozesa nga gwe tosobola kuvaawo. Ate munne nandivuddewo ntya. Yali amaze okumbuulirira nga ŋŋamba nti omwana omuwala baba balina omuggyako ebisiraani asobole okufuna emirembe gy'alaga. Ngenda munnange okulaba Mukunja nga taata yatandise okwenjoyinga sekisi. Nga kwenjoyinga ki? Nga atandise okwenjoyinga sekisi. Owulira? Nga walaba munnange. Naye Mukunja natuuka nga ne mubuuza. Mugana naye tasobola kunfunisa olubuto. Wangi network ng'efa Wangi? Namubuuza nti naye taata bw'onoofunisa olubuto ngenda kukola ntya. Naye taata n'atandika okwambala kondomu nga yayambala bwalumu. Yayambalangako oluusi ku kondomu naye yatuusa ekiseera nga n'agiggyako. Ng'olwo omugambe nti ki?
naye Mukunja taata n'abeerezaamu. Hala? Nyabo. Kakati? Mukunja. Kakati gwe badde oyagala tukole ki? Nate nsaba ondobeseze ku taata wange. Ndaba oba kino ekintu yeyakinteekako kubanga ntuusa ekiseera nga ekintu kinkozesa. Owulira Mukunja? Mpulira. Tuufu Mukunja ndi mu buzibu nsaba ondobesezeeko ku taata wange ndaba oba yeyakinteekako asobole okuntaasa. Okay. Gwonna ayagala okwogerako naye? Nze mbadde nze njagala gwe omundobeseze nze mpulire. Okay, kale. Amannya go gwani? Nze Lweste. Ate taata we yaani? Ye mwami Joseph. Kale, beerako ku ssimu tovaako. Kale se. Jebaleko ssebo. Kale ssebo naye jebaleko. Ono mwami Joseph. Ssebo njogera n'ani ono? Ssebo nze ndi musawo Muganda. Omusawo Muganda waawa? Wange? Omusawo Muganda weewa? Nedda ssebo anti kakati nze ndi wano ne Lweste. Oli ani? Ndi ne Lweste waliwo obuzibuzibu bwe mbadde aze nabo ng'ayagala mbumukoleko wano naye nga nina okusooka okwebuuzaako onnyambeko. Obuzibu bwaki? Alina wano ebizibu bye byemukolerako. Alina ebizibu bye byemukolerako. Bizibu ki? Omukolera ku ki ky'omanyi? Anti kati yazze n'obuzibu bwe kyova olaba nkukubidde. Oyo akomewo ewaka amalayo ddoozi. Owadde ki atawuli? Ite ssebo walibadde ng'onnyamba ne tubeera nga twogerako katono ne tuyamba Lweste. Kankuwulire ne wanaatambula atya mugamba akomewo ewaka amalayo ddoozi. Ate nga kumalayo doozi ete mukulu tuyambe. Nkugambye mugamba akomewo ewaka amalayo ddoozi. Reporter abantu mu balanguzi ku 96.3 Tifama. Mbadde maze akabanga nga nkunoonya Wisdom Kaye nyaatwaye wayemu ku nsonga eziriwo essaawa zino ezazaala Toto ne Kenzo. Embeera eno ng'ogiraba oti? Omwana Zahara Toto waffe omulungi bw'atyo lwakubanga ssente n'akuwa emmotoka nga ya bubbi. Amazima kyogereko. Byebyo byeŋŋamba bendi Kenzo. Kyekyo kyennyini oli mutuufu. Mulivinga obulamu obwaddinaayo oyagala ssente wa Museveni w'otugamba olina ssente. Kyogereko. Okoze bulungi n'otwogerako tubeerayo nga tusirise ne ssente zaffe naye nga tebatulabawo. Buli international w'obeginga. Olaba Wisdom obadde nkunoonya nga njagala obeerewo noono Toto naye ng'akola ki? Naye nga naye waali ayogera ensonga ze. Kankubulira ekintu kimu ate bana bala kye njagala okubagamba. Waliwo abo abavubuka be munyooma naye nga basobola okuwa obulamu obweyagaza good life. Naye Toto yadde atukubyeko bambi eddenzi wali etegereza bulungi. Naye kati oleese oli omutwe gulinganga seppiki ekisambi bitye ogubuto gulinganga faamu ya Museveni. Leka naawe omusajja gw'ogamba alinga nvubuto mutuuka namutuuka mukwata. Please bebe I beg you bwagwa ku kigere ekigere kiringanga kyamuwa butwa. Waye okusikuwaana kuvuluga buvuluzi naye twala erisi. Toto ensonga za bbaawo zoogerako ki? Kati ate ndi bulungi na nnyo sina kye neetaaga ku ye. Genda maaso. Kujjako nze okubeera nga muwola ssente zange zimugye mu makomera ge babadde nga bamusibamu nga yasiraanasiraana dda. Genda maaso. Ezize buli wazifuna zisula mabaana kuziwa bamalaaya. Kakati kati ali kunammanyiira asasula mu bulogo butalina magezi. Toto leka ate kutumanyiira. Ayinamu abasajja bajja bansinikirako amannyo kuba tolina ssente tonsemberera n'okunyirira kugenda kweyongerako envirizi zino tulina nampya muli awo mwasamu ne ku bukawike bwammwe. Leka n'okutuvuluga fe abakaweke gwe tolina kiwaanyi. Nze kanyambala ebiwaanyi ebyange nzabyegulira. Wisdom bubaka kiwandi yagadde okuwa Toto n'asobola kubutambulirako mu bulamu bwe. Stop living a life of denial. Ndoza Toto ulidde. Live your life, stop living a denial. Toto kati baako n'obubaka bwa Wisdom obusembayo bunamuyisa mu bulamu bwo mu maaso. Temuddamu kunsinikirako mannyo. Special reporter abantu mu balanguzi ku 96.3 Tifama.